There are some stories you watch and you interview some people and you feel like your heart is melting down and is being touched by the people's words they tell you, and Grace Nachimela is one of those testimonies of man, if you listen to her story, it's really heart melting and it's touching, and it's that story that every artist should listen to, because omuntu watukira okuloga notukosanyalala notukosanya nokomayo yo mwegendereza abantu bane tobeera wantu batakwagala tewesiba ku nzinako okwesiba ku bantu yakasansinga any sense of bad energy nga nteka kwakokola tondeka nyuma, because ne Katonda ayamba yeyambye nga nzirukawo nga nvaawo kasansinga bad energy no bachaliwa nga ntandika okwesalako mpola mpola. Why? Because abantu babi nekira muyigo okwekuumira ebintu ku mitima yo. Some things are supposed to be kept to only yourself. Naye gwe oyagala gula ttaka otandisa okugamba buli omu sooka oligule. Otonnagula ttaka bakututolera mbude otuteyo bachalibo kyokka tebalina newaabwe tebalinayo tewaliyo yali aguze ku ttaka gooza banaawulira batya. Sebintu bino ebimu banaye mubikuumire ku mitima. Si buli omuntu musanyufu gy'oli, si buli omuntu akulaba nti agamba Smith ayambadde silver, Smith ayambala obusaate obwakabi nti musanyufu. Naye nze njagala obbalabula banaku mmwe, naddala abanaku mmwe abalina emitima eminaku. Bw'oba oyagala okundoga jangu ng'okimanyi nti nange wenyimiridde si wakuzannya, ojja kulisindika, ojja kunsinikira ebinnyo byo n'omutima gw'omubi ogujjuddeko, ozimba akasajja, ozimba essabo, otekemu amayembe emizimu n'ebyokoola, nja byokya n'omusayi gwa Yesu kikulume bikomewo ewuwo bikuddire, nze nkulabula. Manya abantu mwejje emitima eminaku ku mutima gyammwe, mwejjeeko ennaku terina gye batwala. Kibaze sikyasositika n'abantu banaku. No. Abantu abanaku mbeewalira ddala ne bakyali bange bali awo nga balina emitima eminakunaku n'entandika beewala mbeesalirako ddala because omuntu omunaku takulowooleza kirungi, akulowooleza kibi. Ate n'ekirala mugabe, naddala abawala mugabeeko. Mugabe ku bintu Mukama byabawadde. Mukama akuwadde ssente wa ku boyfriend wo. Kati pastor sekaki. Mugabe, Mukama akuwadde ebintu gabako. Omuntu akuteze ekibato agamye empaako muwe ku sukaali, muwe ku ngoye, ku ngatto. Ate wo bimuwere ddala bitwale, tomuwa nti ayambalemu akomye, ayinza okuyita omukuloga. Kawigi munaka kusabyemu muwe, liizi muwe. Okitegedde? Erina gaba bane mugabe ku bintu. Oli kawala kalungi, oli ka pretty face, oyambala bulungi munnakusabye kula kitomuwa muweko. Anyways, tugenda mu social media. Oyeno show yange ndikola okitegedde nze kabaka kati ono bano mbogereko kibannange. Omanyi bagamba kizibwe wawerekera, bagamba kigala wawerekera muzibe gubulasa katanani abanalaga munnekkubo. Ontegedde bunnyo. So ronaldmayinja having failed ekyeyo nekimukuba winter neemuleka wansi nga takyasobola nakuwogera nakussa, yakoma wano mu ggwanga lya Uganda n'akola press conference n'agamba ayagala kusinkana ku kiggala munne, ayagala kusinkana ku muyimbi amanyiddwa nga Alien Skin. N'agamba nti nno muyimbi ono nga yagamba ajja kuwummula Desemba nga tannawummula agala musinkaneko. So muyimbi oyo alina ekivulu kyali mu promotinga, agezezaako kiteeka mbifeenya ne bakigoba, kati finally yafunye agenda omuteekamu akasente era agenda kuba alina wakola wakiteeka. So njagala mbalageko ekyabadde mu studio kuno. Kano si kuwoggana, si kukaaba, wabula oyinza okugamba babadde mu ssabo nga waliwo ebibakutte. Kuba this character can't even be in church, nze gye nsinga okumanya. So kankutwale mu social media trend yaffe olunaku olwaleero obirabeko. Bino byogenda okulaba si bya BTM, si basheeno ng'abagiddukanya, wabula byakyeswa ye yabinoonyeza n'abituleetera tubibalage. Kankulage ku muzibe nga werekedde kiggala. So ngenda givaako eno, ngenda giddukako. Bakama bange tebansindika kujja kukola bintu bya kisirusiru ng'ebyo. Sisobola bikkiriza. Abantu abamu temukyaswala, muswaza buswaza. Kati mukulu taata jjajja waffe ronaldmayinja, what kind of nonsense is that? What kind of namuku yajja akole ki munuka jakati gwe simanya. Walina uli omanyi muzibe awabula kiggala, omanyi kati muzibe agambye kiggala jangu tekemu wano simanya gyatulye bannange
Muzaffaru nzija mu bintu byammwe mundeke sibiriimu naye bannange ani afuga eggwanga lino. Anyways, byampuna bagambe byembi bisekerwa. So waliwo amawulire agali ku social media nga sinagenda mu birthday agayitingana mbuno Jose Chameleone achamye Fresh Kid video. So I don't know why, but I'm still trying to find out. I don't want to believe this news. Manyi ku social media kubaka ebintu bingi nnyo, but agamu ku mawulire tegeddeko nga sinajja ku show galaga nti nno Chameleone akyaganye acha failings of, I don't believe no Chameleone aganye, but I think acha failings of no obudde ogenda ku video shoot. Yet Fresh Kid waliwo director mwita Adrian Paul enaku zino yaliko mba director wa video abadde awadde Fresh Kid offer ya video ey'oluyimba alumanyidwa nga Kipepe remix mujiko oluyimba olwo Chameleone yaluwa ani Fresh Kid nimatu performing ne ku King Saha mujukire abantu ne balwagala. So mbo Chameleone aganye naye me I want to believe nti Chameleone tanafuna budde cause legendary Chameleone tayinza kiza na remix ya audio ati na video. He's just a kid, literally is his son. Okitegedde munyo, and I believe since mtawani wa Chameleone agezako ebyokuyimba ne bigaana, Chameleone would embrace Fresh Kid nga mutabani we namu grooming nga mentoring nga mu industry eno. You never know. Enchate Alpha mtawani wa Chameleone Alpha yani Aba, I believe nti Aba kwa Alpha yewa bebe kulwe, then Solomon yewa gundi yewa Bobby Wine buli omwana omutabani. So I believe Aba baikesoke nchana zalo omwana ate Fresh Kid na mentoring into the music industry. So amawuli awo gakyali begatogema denso bodo okuletemu awo kalebule abantu bali ababirebula babitamuza babizeno babizeri ningamba kanzije nchogereko because mummanyi nze si seri antama. So amawuli gatogali naye I believe Chameleone just achali busy na byakwasaganya ebikyamulemeseza ogenda okukola a video ne mwana mulenzi Fresh Kid. Kale ndoza tugende mu birthday moment, drum roll. Yewa birthday ngatafaanagana nga gwe nina ku simu yoyo cheche kifaananyi wamma kati mukyala Hajara. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukyala oyo njagala obbagamba ebigambo bino wammanga nti nno yo mukyala omu ku bahajat abasinga okunyirira, okuba n'eriiso, okuba n'otumwa, era nga akayimba ka Baby Tonight buli wakayimbira Martini nga Martini azirika. Kati kabanyimize mbozi lumu Martini aba ali ku ssimu ng'ali ne Hajara koma yaja ataliiwo. Hajara ono ali bweru, ali mu kiyumba. She's one of the very hard-working young ladies bemanyi. And I want to say this, Hajara, I appreciate your hard work. Naye waliwo kasitole ka Martin ne Hajara. Martin aba ali ku ssimu ayogera ne Hajara nga mukwano gwe temubisala nga mukwano gwe. Amugamba munange ngondudde okulaba ngobera bize naku zino nsindikira aba maye chance ndikira akafaananyi ka data ne kakola reconnecting tu Martin katona azirike Martin katona azirike katona gwe wetigo ninga Martin nagenda ku wifi yagikubye. But anyways, I understand bubera ne mukwano gwa kubererawo ne mukwano gwo mulungi atenga alabika bulungi atenga mukozi, why not? Anyways, today we want to say happy kaze yakafaananyi njogere kati ebigambo ebya Martin byantumye. Hajara, you're like olinganga kibuno omuwa w'omwezi gw'Abayisiraamu nga bagenda okusiiba. Lwotalabise Martin tabeera bulungi, tasiiba, asiiba njala nga takulabye mpaka w'olabika n'alyoka alya emmere. Oli kibuno omuwe omukubira ku mutima olinganga white blood cells. Angambye kugambe embuno okumanya oli mukyala mukozi nnyo kimuzaamu nnyo amaanyi n'asula nga teyeebase asobole okukulinda ayogereko nawe ku ssimu. Happy birthday, may you live longer, may you blow more candles. Teweerabira kusaala kubanga Katonda y'asinga mu byonna. Akimanyi oli mukyala musiraamu era osaala nnyo, akwagala nnyo, akumiisinga. Akasemba yangambye nkugambe nti nno abaali balowooza okukuleka
baswadde yakweddiza ne Martin onyimbisiza ne kumpeo. Anyways, happy birthday Hajara, we appreciate you and we send lots of love to you. By the way, bintu byenjogera wano by the way mwe bantu mwe babyakusaaga temuddeyo ne mugamba just mukimanyi so vibe baku vibe nenga Hajara twagala kugamba happy birthday na buli omwajaganyiza mazalibwa gonna ko lwairo ngena kuzomwezi abiri. Happy birthday, we love you so much and we send lots of love. Gwayagala kubanga tujaganya mu birthday yo tujikuba abantu mu maaso ayagala osindikira obaka bwa birthday yo eri omuntu oguyagala ennyo genda ku Facebook page ya fajita BTM TV genda mu inbox sindikawo gambe Smith janja wazamukaawo nawe nja kujanja wazamukko naye nga tubagala nnyo bwe tubadde olunaku lwaleero. My name is King Smith. Genda ku Facebook page yange kuliko erinnya King Smith ojja kuba ondaba obe kuliko ekifaananyi kyange kyennyini nga nyiize ojja kuba ondaba nga ntaddeko ennyama wenti ebiseera nali nkuba ekyuma ojja kundaba genda ko gilikinge. Genda ku Instagram page yange eriko one King Smith because I'm the only one. Genda ku TikTok yange eriko one King Smith. Genda ku Instagram, TikTok, then ne ku Twitter. Ku Twitter ndiko nga one King Smith still. Then mwabanjagala ku YouTube mugende ku Celeb Jazz with King Smith ye YouTube channel yange musubscribing Celeb Jazz with King Smith. Mwene abaddeko Harold Tours and Travel Consultants mbagala nnyo mwebale kubanga mutambuza abantu ate nga temufera abantu nga mubakolera ebintu ebituufu nga ne mubawonye ennaku y'abafere y'ababbi abali mu tourism industry eno. Naye ne King Montage Studios awe ennaku Prime Tower B05 nammwe tubagaliza amazaalibwa ga Yesu Kristo amalungi. Happy and Merry Christmas kubanga nammwe muteekamu akasente. Shinat, we pray that God heals you. Tukimanyi oli mulwadde naye tukusabira Mukama abeere nga akuwonya atoddemu amaanyi abeere nga ekintu ekyo okikuba one of the best administrators bemmanyi and photographers and photo editors bemmanyi awo ku King Montage Studios. Thank you so much for the support and the love that you always show to everyone that comes around. Kale producer wange abaddeyo musaidizi bamuyita Devi si oli Devi oli wa audio no bamuyita Devi is one of the best producers bemmanyi mu TV industry beina atenga abato atenga basomye is a graduate sikola na bantu batasoma. Nina pastor Patrick naye gyali ali mukunjigiriza kubulira kigambo kya Mukama Yesu Kristo akuba pastor church eri juddemu bawala bato awene. Then Martin abeerako nnyo ku kamera kulenzo kulanga nyiriza bulungi nnyo. Then namwe mubeerayo wako okubanga munda banzaane. Thank you so much. Mukama akibabalire abawe kye musinga okubanga mwagala. Ntumirako pastor wange amuyita Judith Sozi awo ku Glad Tiding Ministries Kaleero. Webale nnyo kuba musumba wange, webale nnyo kubeera mami wange, webale nnyo kubanga onsabira n'abeddogo ne lifuluka ne kibaluma. Kale katukwatagana olunaku olw'enkya era still same time same place ngenda kuba analyzinga ensonga 5 semasonga eza industry eno nga muli ne sente ne sakasa yabadde Global Federation ne federations zimaking bawo apo kulamuno zifuna akasente kano aka bilioni 13. Ani agenda omugaati guno cake national cake y'abayimbi egenda kubegabanyizibwa ntya etya enkya ngenda kubanzija ne team yange tubire nga tukola ki nga tubidivinga into nga tubianalyzinga. Expect a guest analyst nga wamanyi mu ggwanga lya Uganda ngenda kuleta mu kubasajja bali balozeeko enkya ku show. So tovao ogenda kutegeera nti eddogo mu industry no mweri. I love you so much. Mwah. Bye bye. See you tomorrow.